Dr. Kizza Besigye final amazina alabika era ng'olunaku olwaleero aleeteddwa mu kkooti y'amagye Makindye akatambi ogenda kubanga wamma okafuna maaso awo ekyagudde ku Fangoni Forest munnange munnaawe amanyikiddwa nga Joram yafudde mu nfa etiisiza ddala nabyo ogenda kubanga obifuna maaso awo era ng'ensonga poliisi wamma nazo eziyingiddemu. Calvin Kayanja naye ate aleeseeko ebitonotono. Bobi Wine naye mweyina maaso awo ate omusumba Rosias Bugingo munnange essaawa zonna abasumba bali mu nteekateeka ezimujja ku busumba kubanga byasumba takyabitegeera. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell mesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra nanyongera okusabira mmwe n'abalwadde abakosefukosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa ono ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kugenda bweru oyagala kufuna butuuze bweru bizinesi nga tezitambula bulungi mukubireko ate ku namba y'essimu eri awo wamma akulombera edduwa togenda kuddamu kwejjusa munnange sigenda kukuyisa era nga nkutandise ne Dr. Kizza Besigye ono nno amazina aleetebwa mu kkooti ey'e Makindye oluvannyuma lw'okumala ennaku 5 nga talabikako era ng'ono yabulira mu kibuga ekikulu eky'e Kenya eky'e Nairobi yali agenza okuteesa ebintu ate ebitugasa nga ffe abantu munnange gye yabulira era ennaku zino emitima gibadde gitwewanise naye olunaku olwaleero tufunye akamwenyumwenyu ku matama kubanga ate amazina alabika nga wengendo bateerako akatambi mu maaso wano nammwe mubyerabire. Speaking English. Haji. We shall go. Museveni will go. Museveni will go someday. Deep in my heart, I do believe Museveni will go someday. Museveni will. Dr. Kizza Besigye bw'atyo munnange ate bw'aleeteddwa mu kkooti y'amagye oluvannyuma lw'okumala ennaku 5 munnange nga talabikako era nga yabulira mu kibuga eky'e Nairobi mu ggwanga ery'e Kenya libadde essanyu jjereere ate munnange nga ab'ekibiina kya NUP n'abantu abalala wamma nga baddamu ate okuba ku liiso Dr. Kizza Besigye kale wamma wetubadde kubanga ennaku zino tubadde mu bannange Dr. Kizza aliwa yabulira wali naye twebaza Mukama nti ate tumaze ne amazina alabika kale munnange bwe tweyongerayo ate ne Uganda Cranes nno wenjogera nga tuli mu konguzi njereere eno nno ng'egenda kwetaba ku ttiimu 24 oba 24 ezigenda okuzannya omwaka gwa 2025 awo mu AFCON era nga ezigenda okubeera e Morocco era nga awo omukulembeze wa Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bw'atyo munnange ate n'abayozaayoza n'abakulisa kwegamba era gye bikomekereza ng'abaagaliza buwanguzi bwerere munnange naffe wano ku Sylvia News Extra tubaagaliza buwanguzi bwerere mugende ate mugende muwangule n'ebikopo mubireeta ate ebiwerako munnange lwasi ono teyeewummuzaako munnange ate tavuddemu omwasi ku Shakira omanyi munnange Shakira mabegakaawe yagenda n'ate ebifaananyi eby'obuseegu ng'omwana muwala kumpi ali bwerere so kumbe lwasa yabirengera ngamba ono omugagga lwasi yeesiba ku Diana Nabatanzi munnange avuddeyo n'agamba oba neeveemu
netegeka Shakira fembi twetomere munange natekawo ka emoji akaseka era osanga munange bajja kwetomera ate owaye tunagamba ki era we banetomera nsenga zijambagamba nti munange bamaze ne betomera bwe tweyongerayo n'omusumba Rosias Bugingo ono no munange nga yesaawa zonna ayinza okuva mbusumba kubanga munange basumba banne banyivu era nga bali mu kaweefube wa kumusabira ssala ate Mukama amuwumuze mu kubanga ye ennaku zino byasumba takyabitegeera yavadde ate ku mulemwa kati ye yasigala kwekolera wamma bimunyumira maaso wano nina akatambi ate nawe ngeno sooka okerabireko ate wamma prayed by Pastor Bugingo against the people of God, of his enemies. We reverse it. We cancel it. We stopped it. It will not be answered. It will not work. Awo nno wetutuuse era nga bo bapastors ab'enjawulo batandise dde okwekolamu omulimu omunnange bali kaweefube basabira omusumba Rosias Bugingo alekera okusumba ave mu buweereza naye nga maama yo gabaga awula ate ezoolute eddiini y'abalokole ennyumira ate n'entabula bannange naye nga wetulira nga maaso wano waliwo ate alina omugambo omunene gwali okutokomoka Bugingo oyo alina ekicupa ky'abeera nakyo bino ebicupa ebifuuyira emboga waliwo ekicupa kyakwata ekifuuyira emboga ekyo ekiteeberezebwa mwagula buto w'ebinazi ayitibwa amafuta naye gwayita amafuta buto w'ebinazi ndowooza agula gumu kakaaga gwatera okuba naye gwagatta mu kicupa ekifuuyira ebyenje tutera kifumigating soba mukyalo eyo twalimanga emboga ne vegetables mu garden awo ewaka kyetwafuuyisanga ekyo kyalowooza kyagabisa amafuta kifaananira ddala ebyali ekannungu abasumba abali wano basukkiridde nnyo okwagala empale z'abakazi n'okwagala ennyo ssente kakati buli lwe kibatemba ku mutwe kiringa kitamba buli kizeezeze kiri kasitasitaani ebyo byabatumye batuuka ndowooza mu ssaawa zaabwe ez'obikkiriza ng'olwo bavaayo batandika Omusumba Rosias Bugingo kwegamba guno omwaka go 2024 tali gwerabira mbulamu bw'ensubira ne wadaba nga avudde mbulamu bw'ensi eno gyali baali era kugamba guno omwaka tali gwerabira jjukira nga gutandika uno no yafiira omukulu w'ekkanisa ne Uncle Charles munanga abantu ne bamukola mu content ne bakola kyate ka tuwe tukyali awo ate we yalifedde soda ate Pentagon ate biki bannange guno go omwaka tali gwerabira ne mama lwakubanga bamufumise nga nga bamuweereza ebigambo lwakuba maama naye mugomu muzibu agera n'akwatula ebigambo ebinene bwe paba ng'ali katuuti n'ogamba nange endiga zino ddala biki bino byaziyigiriza naye nga we tuli kale bwe tweyongerayo n'abaana b'omugenzi AK47 munnange olunaku lwaliro bano abalongo omuwala n'omulenzi ate mukama bw'ati omunnange ate bw'asiime n'abongerako omwaka nga wolaba bano abaana bo baakula bamanyi palaso ye taata waabwe era ndowooza n'omwezi tegunnaba kuyitawo munnaye nga famire yatula wansi n'ebutuuza buno obubebi boolaba naye bagamba nti taata wammwe munange yafa enfa bweti n'ebweti ono palaso si ye taata wammwe owaddala naye taata wammwe owaddala yakola ki yafa kale munange bwe tweyongerayo n'omuyimbi Hajati Sesha Mayanja ono nno ayina ebigambo byayoga ye yagamba yagenda e Canada nga tagenze kuba kyeyo mukitegedde ekintu ekyo kati olunaku olwaleero abadde ali ku Bukedde TV ate munange teyeekubye endobo agambye mbu yagenda kwegamba e Canada afune obujjanjabi kale bwali bwa bbeeyi ndowooza ng'akasente tajja kasobola naye n'asalawo ate akole omulimu gwe yasookerako gwali gwa kuyonja toyi nga ziwuunya bitya munnange yamala n'afunayo kakoosi awo n'asomayo kakoosi ate munnaye n'atandika ndowooza okola ku balwadde singa musawo ndowooza nga abakyusakyusa obanga bupampa we munnaye okutuusa we yagambirwa abaayi kanzireyo Uganda ndi serebu ate nziremu omulimu gwange gw'okuyimba kale munnange bwe tweyongerayo ne Bibi Zanda ono ne babadde baatabuseemu naye mukyala we gwe yakapropoozinga Raila oluvannyuma Bibi Zanda yali ali ku live emu ne wabeerawo omulenzi n'amuleetera obuwala Raila n'anyiiga era Raila abadde yanoba nga baakyusa ebisenge naye munnange Lilipazo yabagasse wadde maama oluzungu ddo olwabadde walisooka olabe katono nnyo ekyabadde ku live eno. I love you the as of my children is to be everything, but I did nothing. You are not for nothing, but forgive me for that. That's not an apology.
When you say but. Okay, my daughter tell him what you want to tell him. You know what? I will still apologize. I'm sorry if I upset you. You are welcome. You are forgiven. Everything. Yeah. Oh, okay. Now kiss again. We close live, but we go to other stuff. Yeah, Cobra. So my son, don't be a bad boy, be a good boy. I want this marriage to be very strong. Like Jerusalem. My son, very soon you are going to go to America. My son, very soon you are going to become American citizen. You should not lose that chance. I tell you, you will love Zozina Chiganda, Zozina Chimbu. Naye bannange munnamasaka munnange eri pazo ekikulu omwana oyo alina omuzannyo alina mungi naye nga munnange bw'ati ate ereyira wa mugase ne bibizanda munnange omukazi abadde yanyiize ono nno wabbuba jjukira Daira Yugi yagamba nti ono omuwala kasita oba nga oli naye mukwano buli kadde abeera ayagala abeere nga akubira vidiyo koolo ne woba nga oli mutooyi n'ogenda n'olwayo olina okumubuulira lwaki oludde mutooyi kyokka bannange bibizanda kati omukwano yagujje wa Daira Yugi n'agutwale wa bibizanda naye maama nga gwe yaguteekako alinga ng'omuyaayi naye nga yamuproposinga mu nnaku eziyisaawo munnange bwe tweyongerayo ne muzungu booda ono nno olunaku lw'ojjona batiddeko emboozi nga poliisi yeewera egamba tebagenda kumuzza kubanga yalinganga alabisa ensi yaffe Uganda akwata vidiyo mu bifo ebitategeerekeka mu bidiba by'amazzi yeetika amenvu avuga booda akola biki nibagamba tebagenda kumuzza konse kiki ennyo munnange olunaku lwaleero ngezeeko ku akawunti ya muzungu booda nga yeebazizza abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Ssebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwe nkuzaako eno ku Fangoni Forest munnange ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero baaguddemu ensasage oluvannyuma lwa munnaabwe amanyikiddwa nga Joram ate munnange okubava ku maaso ono nno enfaaji yafuddemu yeewuunyisa abalala bagamba nti Alien Skin abadde adda livaasi n'amutomera nga tamulabye ate abalala bagamba ye kennyini munnange abadde alina emmotoka gy'avuga kati kugamba biri awo bibuzaabuza obigattagatta nga tebikola ki nga tebitegeereka munnange we yamaze okukosebwa oba we yamaze okufuna akabenje kano ne bamuddusa mu ddwaliro ly'Ensambya nga mulamu ng'ayogera bulungi kati obuzibu ke baafudde abasawo b'Ensambya mu ddwaliro ly'Ensambya baaganye okumukolako nga bagamba bwe nga temulina ssente ze muteeka ku mmeeza omuntu wammwe ate mufune gye mumuddusa munnange okkana we yafiiridde okuba nti naafunye akabenje oba ng'asangiddwa ku kkubo mu mbeera ey'okuba nti nno oba otuusiddwako ekikolwa ekyokutwalira amateeka mu ngalo ng'akubibwa oba olina okweyanjula amannya go n'omuntu nga bw'omumanyi kigambe wano tebayeyanjudde babadde mukaaga ng'emmotoka gye balimu eriko kigambo Just Fangoni era wayita essaawa emu nga yakaleetebwa n'akutuka kigambibwa nti bano bakomyewo mu ddwaliro nga basaba omusawo eyabadde ali ku duty amanya Matuvu Zaidi Dr. Matuvu Zaidi ebiwandiiko ebyekuusa ku ntebe babadde bajjanjaba omuntu nga tanafa tebaaganye okubawa kuba babadde tebayanjudde nga bwe bayita omuntu oyo
era eyabadde yeewaddeyo nga muganda we ye oli bwe yafudde yadduse buddusi. So mu kugaana kuno kigambibwa abasikaali bo gwe bagamba nti no yabadde Elian Skin n'abantu abalala bakakkanye ku musawo ono ne bamukuba ne badda ne ku basikaali abazze okumutaasa nabo ne babakuba era bonna bali mu ddwaliro awo Nsambya bafuna obujjanjabi ku bisago bye bafunye. Poliisi yazze n'eggyayo omulambo guno n'egutwala mu ggwanika e Mulago era yeeyongedde mu maaso n'okugwekebejja omuntu ono yafudde ki naye biyitiŋŋana mbu kabenje motoka yamulemeredde n'agezaako ogibuukamu tewe yabuukidde n'asanga ekisenge bwe bityo ekigambibwa kyetutanaba kkakasa naye ng'okunoonyereza kutandisa okuzuulira ddala kwaffe kati tubinoonyerezaako nga ttemu. Then ku side eri poliisi yaffe y'Ekabalagala enoonyereza ku buvuyo bwabadde ku ddwaliro Nsambya. Omusawo Zaidi n'abasikaali babiri Muyanda Anthony ne Odongo Alex abaakubiddwa ku ddwaliro era nga waliwo ebyababbiddwako mu mbeera ey'okubakuba. So tunoonyereza ko kukyagenda mu maaso twaddala kakasiza ddala kituufu ono omwami nga bwe balumiriza yabadde Elian Skin nga yafuuliddemu akakoosi kano akakoze fujjo oba era bwe kinaaba kikakasiddwa tujja kuba tubategeeza ekyokuddako naye ng'ekigendera kyakulaba nti tukwata abo bonna ababadde mabega w'ekikolwa kino. Bw'atyo munnange ate omwogezi wa poliisi avuddeyo n'atangaaza ku nsonga eyabaddewo oba eriwo naye nga kigambibwa nti ono mwana mulenzi munnange kugamba enfa gye yafuddemu yo yeewuunyisa mbu munaye baamutuute mu ddwaliro ng'ayogera n'okwogera era singa bano abasawo baamukozeeko singa kwegamba tebalina mu lugube gwa ssente munnange ono jjola musinga buno budde akyaliwo mulamu nnyo naye abafa ngo ne beekalakaasiza oluvannyuma lw'omuntu waabwe okufa. Secret pen. Bande babaddewo. Banene. Embeera ate munnange bwetyo bwe yabadde mu ddwaliro wamma nabo abafa ngo ne baanyiize oluvannyuma lw'okuleeta omuntu waabwe nga mulamu kyokka ate abasawo ne bagaana okumukolako nga bagamba nti basooke babawe ku ssente munnange okkakkana omwana mulenzi ono n'afa. Maaso wano nina Calvin Kayanja ng'ate naye ayina byatangazaamu ku ddwaliro eryo ery'Ensambya mbu era abantu bangi nnyo bali complaininga ku kwegamba mbu ddyo lyayagala nnyo ssente ate okusinga omulimu oba kale abantu baamu baagala nnyo ssente okusinga ate omulimu gwe baasomerera. Eŋŋumi yasuze evuga ku Nsambya Hospital era bangi baalumiziddwa. Nsambya Hospital erina n'obuvidiyo bwerikodinzeeyo okutulaga abasikaali engeri gye baabawuumizza. Abasawo ne bateekebwa ku bulinzi nga bafa ngo ne babanja justice ku muntu waabwe gwe baleese okujjanjabibwa naye n'atafiibwako. Amalwaliro gano tugamanyi nnyo bo bali money minded. We wataba deposit tebakwata ku muntu ne bwasambagala atya ne bwe yeesika atya nga tolina deposit ku account. Gano amalwaliro aganene tegakwata ku muntu. Oliddusaamu omuntu ng'omusuubira okumuyamba ogenda onoonya akasente naye wa era bw'otuukayo nga tewataddeyo deposit bakugamba omuntu wo mulambo. Bo tebalina kye batunuulira ku sevinga mu bulamu awatali ssente. Era mwakiikiridde abantu bangi kambabuulira abaali balozezza ku bulumi bw'amalwaliro ago.
mwakiikiridde Uganda yonna kwebyo bye mwakoze weva nti bimenya mateeka naye ekituufu okulaga obutali bumativu buli Munnayuganda yenna yandibulaze mu ngeri bwetyo ku malwaliro ago awatali deposit tegakwata ku muntu naye nze mbadde manyi nti agenda y'abasawo mu nsi kusooka kusevinga bulamu ddala omuntu n'aleetebwa nga mulamu n'abeera awo olw'okuba tewali deposit paka kufuuka mulambo baana mmwe sitera bawagira ku byakuwumiza abantu naye kye mwakoze tulina obulumi ku malwaliro ago. Kigambibwa nti omuvubuka ono yafunye accident ewaka n'atwalibwa mu ddwaliro fafaza check-up naye ng'ayogera bulungi nga bwe mumanyi eby'emmoroka yayagadde ajjeyo ekijinji ky'emmoroka genfunako bwe gandaga nti yayagadde ajjeyo ekijinji ky'emmoroka bwe mumanyi emmoroka za manuals n'eza automatic ng'obadde togitadde mu parking ebiseera ebisinga ekola ki edda emabega bonedda emabega nemukwatirayo nange kyali kintuuseeko okwo nafulumako mu mmoroka nga sigitadde mu parking ate sisise hand brake bwe nfuluma bwe nti emmoroka neeteguka nedda emabega bwedda emabega ekyali kinyambye nga mmaze okusimba ekigere kino ekisooka ebweru nabuuka bubuusi nengwa mu kkubo emmoroka neeyiringita paka wansi so singa na easy step nga njagala kugidda mundo sanga yandinkwatiddeyo okugulu so ebyo bibeerawo nnyo singa oba teweetegereza nti emmoroka eno ddala emipiira gyayo tegikyayinza kuseerera so bibeerawo tusaba omukama omwoyo gwe yagulamuze kisa ekyokubiri nsaasira nnyo n'abafangoni mwenna Alien Skin mukwano gwange abaagaliza fangoni ebirungi n'abawagizi mbasaasira nnyo olw'okufiibwako mukwano gwa Alien Skin muganda we abadde mukoza okufangoni omuwagizi fangoni soja family Katonda nsaba abasaasirira abagumye ekyokubiri omwoyo gw'omugenzi agulamuze kisa ekirala ne bapokopoko maker ne bapokopoko maker mugimanye nti ekinyana ku kitinya mpalo leero kiri ku fangoni encha kisobola okugenda ewalala naye byonna byebyo baganda ba nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural alina osteoporosis alina rheumatoid arthritis alina ebirwadde ebiri mutawaana bya joints omugongo afunye accident bannange byose byenjawulo kaddio kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjavudde oluusi yeerabirayo alina alzheimer's memory loss olina omwana takola bulungi mu kilaasi bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana tulina mu katinga kano tubayita prostate relax kano akaddagala kayamba abaana okutangira prostate cancer kabayamba alina prostate enlargement bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugamba ajja kusangala kufe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokukyawo bannange tuna expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna premature ejaculation bwaba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias